saaso sewulirirawo bulumi naye buyina engeri gye bwazzeemu oluvannyuma divorce nempulira omutwe nga gunnuma kamunguluze yazze nga mungi ku makya we bukeereddeawo nga mpulira siri bulungi ng'omutwe mpulira ndabika nagukubyewo naye obulumi buleka tebwasoose kugirawo nali simanyi nti baka abasajja bassa naye omukazi oyo senga sihenule abadde ajja kumulaba naye omukazi oyo kale wamaze n'okkiriza nti mwabadde mweyagala olinga aga nti wamaze nze sayagalangako mwanje era sisobola mwagala yes mwanje kyali wange Celebrity Track Extra UG omulungi atulaba ogamba otya bitambula bitya kansoti bitambula bulungi ejo wangalira olunaku kansoti tambulidde bulungi nnyo naffe wano Uganda bitambula mpola mpola olwaleero nsinzidde side zeno Busabala Road mwensinzidde okulabika nti nkuweereza ensonga zino ko zitambula mu ggwanga olunaku lweggulo nakulazeeko omwana ow'obuwala gwe bayita Sofana Music yayimba na mwanje akayimba bwe basangiddwa mu motoka ne mwanje mukyala mwanje ow'ewaka n'ateekawo ensasagge era akavuyo kabadde kangi nnyo akavuddemu okulwanagana ng'olunaku lweggulo nakulaze omukyala oyo ayogera munnange nno omuwala oyo olunaku olwaleero obukeredde mbadde waka ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana ow'obuwala ali bubi yasuze bubi era ali mu ddwaliro era kwe kwanguyiramu ndabe embeera eryetya wali twavudde wali yangambye ekifuba kimuluma omutwe gumuluma nga talaba bulungi nnyo otwakoledde interview eyo naye nangamba ajja kutereera naye kati ngenzo otuuka essaawa zino ne baŋŋamba ate yasuze bubi ali mu ddwaliro wendi wano ku Busabala Road essaawa zino batamanyi Busabala Road bali mukola bali mu kuyiwa kolansi wensinzidde eddwaliro lyenzizeemu libandagiridde baliyita Horizon Medical Services wano e Busabala baŋŋambye mwana muwala ali wano naye tujja kuba tugenda munda awo tulabe oba embeera gy'alimu obulumi bw'alimu nakati awulira atya kuba jo twayogedde n'aŋŋamba mukyala mwanje wewaka yamukuba mu kifuba n'amukuba ku mutwe yamukuba ku jjinja eryamulumya ekifuba so kati essaawa zino situmanyi ki ekisinga okumuluma mu byonna jja tuba tubuuza omusawo atubuulire bo omulwadde yajidde mu mbeera ki naddala okutwalira wamu abeeno katusooke tulindeko omusawo ajje tume nga tunyumyamu naye nga tuli ku Horizon Medical Care wano e Busabala tulinzeeko omusawo kale nga bwe nagambye tubadde tulina okulinda omusawo ajje atutambuzeeko tulabe oba omulwadde gyali olunaku olwaleero musawo oba mu ddwaliro bagamba batya nti tuzze kukola tutya mbadde nsaba oyimiriremu katono ogamba otya musawo tuzze kulambula ku mulwadde mu ddwaliro bagamba baŋŋamba mu ddwaliro tobuuza nti mwasuze mutya olwedde abasuzeyo oluusi baba balwadde n'omuga otya musawo ndi bulungi ssebo osobola otya essebo yebale bitambula bitya mpola mpola mpoza ebyamu eyo bali batyeka gye bali boziza abeeka badda abeeka gye bali mbalinayo bangi nnyo weewaawo musawo waliwo omuwala gwe mbadde noonya baŋŋambye ali wano Horizon bamuyita Sofana babadde naye eggulo si erinnya lye yakubiddwa yazze abadde ne injuries tumuyina wano ali mu mbeera ki okutwalira yabadde yafunyeeko ku njawulo okusinziira embeera gye yagiddemu kubanga twamuko yazze nga bleedinga nnyo ava omusaayi mungi kamunguluze ne tumunaaza ne tumuteeka ku drip atisitiko kati waliwo improvement tusuubira okumusiibula enkya yasuze bubi kwekkeera wano kubanga adde mu bad condition ava omusaayi mungi ansiibyewo naye nsuubira kumuta nkya nakati nkyali naye
Okay. Kale. Tugende nkutwale gyali. Embeera ezaamu essuubi. Ajja kutereera tali bubi nnyo. Naye nga bitambula bitya eno? Mpola bwentyo mpola yakutetenkanya. Waavu abantu baavu ennaku zino. Ali sayidi ki? Ali eno? Okay. Embeera yazemu neyongere ajja kuba bulungi assi abadde awummuddeko n'akamujja ku cupa ne mugamba asooka awummuleko yagenda kunaabako afuneko okulya n'ek'okunywa then mu ssaawa 12 muze ku treatment endala. Kyekisinga omuluma? Agamba omutwe yakubyewo nnyo omutwe guno. Omutwe gumuluma nnyo ne kamunguluza akyamusumbuwa n'ebiwundu nga omanyi nti ebiwundu biba bikuluma nayo bikyamuluma still. Naye nga ebijja agenda biggwawo mpola ku medication gye tujja omuwanga tumusiibula. Ekyupa gye yakamalawo yakumika? Ekyupa yasose n'afuna bbiri nga yakajjaawo ne zidduka. Eno yakusatu. Singa ziddukira ku speed ya waggulu. Abadde yavuddemu omusaayi. Omusaayi gwaddemu ye n'afuna kamunguluze. So nga tulina okulaba tuziddusa mangu asobole okuba kamunguluze amuggwako. Deni agende ng'afuna mpola mpola eddagala li. Ng'amaze kamunguluze okumuggwako. Tusiibye naye. Yasoose yadduse ennyo yazzeemu n'engisaamuko akalagala awo ekiro n'endala tugimukeezaako kati ku makya. So agimazeemu akyawummuddeko agenda n'abeeko afunaako okulya tumuzeeko endala ssaawa awo 1-2. Okulya kwalya katono mutwe gukyamusumbuwa. Mutwe guno gumutawaanya alyako bw'atyo mpola mpola okusinga kala ayagala kunywa. Twamu advises okunywa ebyokunywa ebizaamuko ku musaayi engeri ya bleedings ennyo ali n'ekubibala. Yakugambye gye bamukubidde oba yazze buzzi nga mulwadde? Yazze buzzi. Kyagambye? Okay. Bintu byabakyala ndowooza si bakyala bamuba sategedde ng'afa nga n'agogera talina bambi nga yeewulira bubi nnyo. Naye teyannyonnyodde buzibu ki oba kye bamwami yamukubye oba nalabiddeawo omuntu nze ogwange guba gwakumujjanjaba. Simanyi lutalo gye lwavudde bamwami yamukubye oba ki. Asobola okwogeraawo waali asobola. Kati amaanyi gakomyewo asobola okubuuliramu. Musawo wangi ssebo mwebale okujjanjaba naye tugezaako mpola mpola namwe mwebale kubasabira abeera mu malwaliro okuwona. Omuntu bamuleeta n'otasuubira nti anadda engulu naye ekisa kya Katonda n'atereera mpola mpola. Kanjogeremuko n'omulwadde bannange. Ate omuntu gwe twabadde naye eggulo yabadde ki? Owaayi kikyati Dibasiri bulungi. Buzibu kyati eggulo odde oteredde waggulu? Saaso sewulirirawo bulumi naye bulina engeri gye bwazzeemu oluvannyuma divorce. Nempulira omutwe nga gunnuma kamunguluze yazze nga mungi. Ku makya we bukeeredde awo nga mpulira siri bulungi ng'omutwe mpulira ndabika nagukubyewo naye obulumi buleka tebwasoose kugirawo. Wetwavudde wali nga tumaze okwogera embeera we yatabukidde oba yatabuse ki? Nabaddeko bulungi kokko nga mpulira ndi fine naye gye bukeeredde ku makya nga mpulira obulamu bugaanye. Ne ngamba awo sisita wange ne mugamba omanye sooka gye twambukako kati ne wano mu ddwaliro nga mpulira siri bulungi. Kyekisinga okuluma kati? Kyekisinga okuluma? Kamunguluze yabadde omungi nga mpulira omutwe tegusobola kusituka bulungi. Just ekizibu ekisinga kibadde kya kamunguluze na mutwe. Kitegeeza bakuba nnyo kutuuka ku mbeera eyo. Obulumi bwo bwazze buvannyuma naye naadde mu kusooka nga sirina kyempulira. Abakubyeko bo bawulizaako oba eyakuwutudde anti okuwutula tisi kinene bannange. Bagamba batya musawo? Eyamutuusizaako obulabe. Ngambye nti eyamuwutudde sikuwutula. Sikuwutula eyamutuusizaako damages obulabe obwo. Abakutuusizaako obulabe bo wabawulizaako. Nali simanyi nti baka abasajja bassa naye omukazi oyo senga sihenule abadde ajja kumulaba. Baka abasajja bakola ki?
nze saamanya nti binaatuuka n'eno yonna kuba nze sikerangako ku makya neefuna na kirowoozo kyagala Henry naye omukazi oyo kale kituufu wamaze n'okkiriza nti mwabadde mweyagala alinga agaa nti wamazemu nze sayagalangako Mwanje era sisobola mwagala yes Mwanje kyali wange wayogeddeko ne Mwanje kuba ebintu oba ebintu yabivuddemu n'abikulekera Mwanje tasobola kundekerera yamaze nankubirako nambuuza bwendi yakebeddeko yakebeddeko era just yakubyeko bukubisimu nakubuuza oliwa yambuuzizza bwendi bwe wamubuuzizza lwaki mukyala we akuyisizza bw'atyo yakugambye eki tetunabyogerako kuba sinaba bulungi just yadde ayagala kumanya oba ndi fine baba ye omukyala yazemu kulondoola kutuuka wano yeekwese nakati taliyo wabbaawe sobola gendayo naye walopye ku poliisi oba omusango wagulese gutambula senga si Henry oyo omukazi yandinfunyeemu obuzibu naye nkikozerwa Henry senga si Henry kankomaawo naye kino kiddamu kukikubuuza Sofana mwabadde mweyagala ne Henry Mwanje divorce ebintu byendowooza bingi sandyagadde ate tugende mu ebyo ebintu byendowooza bingi abasinga bagambye waki kyakugwanidde era nange nakigambye wali mu interview ne bagamba omwana oyo kyamugwanidde yeesibira atya mu motoka nebba w'omukazi kati gwadde osuubira gwadde oyagala nkole ntya divorce nze nanyina emmotoka oba nze nagigaddewo kati awo wali obuzibu nange olino bwebintabulira awo simanyi oba bakyogera batya Jacob ekyo kiba kitya omuntu kati nze nange okubitegeera bikyambuzabuzizza bo nange nalabye nga nasuze entakula omutwe mazima birimu kamunguluze mungi kamunguluze ataatya ndi kati mbulumi bwolimu essaawa zino osobola okwogera amazima byonna byenkugamba mazima Henry simwagalangako tokiddamu tomwagalangako simwagalangako sisobola kwagala Henry nze naawe bino byogamba biri omukazi era alina ensonga ze yeesigamako okuwutula okukuba ne wandibadde onoonyako oyo omukyala n'oyogerako naye nemanyi obuzibu ki bwalina oyo omukazi gwe nalabye asika enviiri oyo nekanze naye byonna bijja kuggwa naye kyakuyiga kikyofunye mu mbeera eno tewali kyakuyiga nnyo naye kyolina omumanya ye alina ekigendererwa kye alayika alina ekigendererwa kye embeera ekutuusa ku kitanda eno teba nyangu nze bukyangambawo ne mbulamu bwange nze bino mbadde sibirabanga nako nze nga mpulira biwulire naye nja kuba fine divorce gwebaka ekitegeeza nti okwagala omusajja alina omukazi si kwagala musajja alina mukazi just okubeera nekyaliwo nga mufumbo oba nkyogere ntya Henry abadde nga mbeererawo nnyo yes mumbeera ng'eriwa mumbeera ki ambeereddewo nnyo mu mbeera ya music ng'ayagala yampa kolabo eno ng'ayagala nange mbeeko wentuuka yes mbeera ekutuusa ku kino nze ndaba oba wandisoose n'obiwummulamu nga kiki ebidongo wandaba gamba nti ebidongo byakutuusizza wano kisobola kulekawo mulimu gwange olw'okuba ebyo bijja kuggwa gwe ofiira omwana osula ku malaalo
sisula ku malaalo naye nze ekindeetera obuzibu nkyesonyiwa. Nga lwaki mbeera music ye yandeetedde obuzibu oba mukazi ye yavuddeko obuzibu? Tewali divorce. N'omugongo gukuluma, omugongo nagwo gukuluma. Si nnyo gwe sikyamanyi nnyo ng'omutwe. Obuzibu obuliwo. Kakati ki ekiddako? Kansooke mpone ndaba ekiddako. Kansooke mpone. Waawo interview gye twakoze eggulu abantu baagusalidde gw'omusango. Kkooti y'abantu yatudde eggulo mu comment section awo ne bakusalira omusango. Byonna bijja kuggwa, bajja kumanya ekituufu n'amazima nti siina musango. Nga tegwa mazima naawe tonabagogera. Kyenjogera kyonna mazima nti nze saagalanga ku Henry era siinayo ssuubi limwagala. Lwaki emanyi mukazi we bino abiraba? Era abeerayo eyo mukama olinga alengera kuba ne ku peegi zange zonna nfollowinga. Akugoberera? Tasobola buti kuba nga tangoberera. Ab'ewaka bo babimanyiiko oba babirabira ku mutimbagano ng'abantu abalala? Just mami ne mukubidde ne mugandi mulwadde. N'omugamba oli mulwadde waaki? Namugamba musujja kunnuma. Omugambye musujja ku ate bw'analaba bino nga twogera ku ebyo. Oba tabirabo? Si muntu nnyo wa YouTube. Ate tolina banganda baganda bo? Mbayina. Bo baganda Era ekyakutuuseeko? Mbanyonnyola bantu bakulu bategeera. Bategedde nti bakuwutudde? Divorce. Bakitegedde? Famire yange teyingira mu bino. Kyeŋŋamba nti bwe balina okumanya ssebo oyinza okuba nga gwe bagamba nti akakwagulo kakuguddeko bugwi naye ng'eno bakuwutudde. Famire yange esooka eve mu bino. Ogenda gumala otya guno? Ate kati bigenda wabijja kuggwa. Omukazi wamusonyeyo omukazi wa Henry Mwanje yakukubye oba gwe okyayagala okubye? Namusonyiye ku lwa Henry. Si ku lwa kintu kirala kyonna namusonyiye ku lwa Henry. Kale tutuganye oli mulwadde naye ng'egyoyogera mulinga abeeyagala ne Henry. Nze sigamba nti oba ngwira sayidi emu naye gwe omusonyiwa otya ku lwa Henry omuntu ayakutuusaako obulabe bw'otalinaako luganda. Henry tukola naye. Kati oba nkikunnyonnyola ntya? Bwe yasobolera okukwata nampa oluyimba nga simuwadde yadde 10 kati olwonse lwaki kana akantu akatono nnyo mba nkola kikubeera ne weŋŋamba nti kati tugende mu b'amateeka era Henry yaba agenda okusasula. Ate ayinza n'okwekalakaasa nga sinaye mukazi w'ewaka nga naye side chick nga naye yeekalakaasizaawo mu bintu bya kisiru. Omanye obwo obukazi bwe bateeka eyo ebbali nabwo bulina engeri gye bukola ki? Kyogamba naawe nyamu ekirowoozo nti yandiba side chick nga simeeri wa waka. Kyonna kye kiri amanyi kyali. Oyina boyfriend? Nagaana naawe nze ebyo sibibeeramu. Saagala. Kati wulira abaliyo bakaaba ate nze mbiyingire. Anti mwe abatalina mwe mubakaabya. Omutwe. Mwe abataliyo mwe ababakaabya abaliyo. Nasigaliza funa kimu stress ya ssente. Si stress ya musajja. Anti abadde mwegalidde mu mmotoka. Kyogerwe mu mmotoka mwe abadde mwegaliddemu. Sijja gaana kyabaddewo. Sijja gaana bantu balabi baffe abalungi naye tewali kyabaddewo divorce. Zizino ecupa bakuwanikako mpanike buli ddakiika eyita bakuwanikako cupa singa tebyabadde bya musajja wa mukazi wa beene ndowooza tekyandibadde bwe kiti. Nja kuwona. Bangambi bakakusuulako cupa 3 tezizikira. Nja kuba bulungi divorce. Kati sofa ze bakakuteekako gw'owulira otya ng'omuntu?
Ntedde kuba ku makya mbadde swasitula mutwe. Ku makya omutwe gubadde nga gulinga ogulimu oba ekiyinja nga kamunguluze nga amaaso tegasituka bulungi. Oyinza ogayalira nno obulwadde nga wafunye enjala y'amaanyi bagenzeko mu sikaani? Mbadde sinagendayo. Olinda ki ogenda mu sikaani? Ndaba sikyamaanyi just yabadde kamunguluze. Ogwo omutwe gwe wagunze wansi tegwetaaga gendako mu sikaani? Kinaasinzira naba mpulira obulamu bwange. Togayalirira bulamu omuntu se babagenderako awo nga muli mu buzima. Tekisoboka. Divorce nkyalina ebyokukola mwana. Gendako mu sikaani. Genda mu sikaani va mu muzannyo. Kijja sinzira gundi ya musawo gy'anaŋŋamba. Ng'ogyeko ebyokukuba tolina bulwadde bulala bwonna bukuluma? Siina mu bulwadde. Siina bulwadde bwonna. Ndabanga buno bukugonzezza ennyo amangu. Just mutwe gwe gufuuse ekizibu. Awalala wonna oli bulungi. Kati lw'oluyimba vidiyo gye yabadde balwanya nga muli mu mmotoka yo mwagitadde oba ekyali? Vidiyo heno yagitaddeyo ku YouTube. Gyeri bayita batya? Oluyimba baluyita mwami. Mwami? Gwe badde balina okuwuta. Oli bayita mwami mpozi? Kati bw'oli bwagenda ku channel ya mbadde njagala bali filimu mugende ku channel yani? Ya Henry Mwanje basachinge mwami. Sofana Music Henry Mwanje. Gyeruli? Gyeruli. Kati ana kati ani akuliko wano? Akkiriddeko awo wansi. Ani muganda wo? Sister wange yaze naye akkiriddeko waka kuba nsula wano kumpi. Osula wano kumpi? Ensonga nno ziwanvu yabatulaba omulwadde no twamulabye eggulo ng'alinga ow'okusaagirira. Ndaba ate ebyeccupa bino bimpunzizza, eccupa zigendamu kumu. Tucupa nga ndaba zikunkumuka. Naye ogambye kati sofa oli bulungi? Ngenda kuba fine. Ogambye Mwanje yakubiddeko? Yankubiddeko nambuzaako bandi fine. Wali twatandika n'ogamba nti bakabasajja bakubya. Divorce lwaki tobivaako? Just ono mukwano gwange kati. Kaliko wegwedde bakabasajja bakubya. Nako ssebo kakulu. Divorce ndeka. Nekandikeko ogeza nnyo kamungulize kakuba. Naye eri abadde bagamba nti kikugwanira oyinza obagamba ki? Sijja gaana muntu kwogera kyayagala. Buli muntu alina okwogera kyayagala. Boogere. Sifaayo. Kati eri mikwano gyo bugambo ki bali bayinza okulaba ng'oli mu mbeera mbi naye batya? Nja kuba fine. Nja kuba fine. Abayagala okujja okundabako basobola okujja ne bandabako wendi wano mu ddwaliro. Balira Horizon ku Busabala Road. Horizon Medical Center ku Busabala Road. Mulwadde waali musobola okujja ne mulabako. Nze kati ngenda kwerekereza saagala kwogeza ate kamunguluza yiba amasima namazedde okwogeza. Kati kampulike kamunguluze takubira wano. Kale divorce. Obeerako awo n'olaba ekifaananyi ky'omukazi oyo nga kikujjira. Nga lwaki muteeka mu birowoozo byange? Kuba engeri gye yakubyemu omuntu oyinza osigala ng'omulogootana. Abo si babudde naawe. Tolanka onolaba ekifaananyi ng'omukazi ajja oyo. Simuwa budde. Kati kankwerekereze nze ngenze. Abale kujja kundabako divorce. Nja kunoonyako n'enkya tulabe ensonga bwe zinaaba zituuse. Naye kati era siri bubi.
siri bubi nja kutereera nijjo twavudde wali n'ogamba nti kati otereddemu kati ate tukusanze ku ndiri munnange bya katonda byonna naye ngenda tutereera tofaayo tutereeze beera bulungi omukama akuwonye munsabire nja kuwona banange byebyo omulwadde nga bwe mulaba wano embeera gy'alimu si nnungi era nga bwagambye wali awasookera ddala n'agamba nti bakaabasajja bassa simanyi oba badde siriyasi ng'akitegeeza naye ng'embeera mwaliyo ye gy'alimu ecupa esanze eno yakamuggweeramu ate bagenda muwongerayo endala ekiro so kati musabire omwana ow'obuwala ono abantu batugendako bwe batyo twagendako mu bintu by'omuzannyo naye tumusabire tulabe embeera gy'anaabeeramu oba anaatirira Henry Mwanje yebalamye kamera za Celebrity Truck naye essaawa yonna tugenda kufuna otubuulire buzibu bwavudde ku ki mu mmotoka omwo mwabadde mukolamu ki n'omuwala ono wakati ono omuwala eyavuddeko ensasagge yabadde wali kwe kuviirako n'okwasa emmotoka ono omuwala Sofana omuyimbi Sofana music kati twagala tufune ku sayidi ya Henry Mwanje naye ajja kuba atubuulira weekumire ku Celebrity Truck omwaka 2024 engeri gye kutambula speed tegukutwala olina okwegendereza so byebyo okujjako nga mwina kye muŋŋamba ekirala naye nze mbateeredde wano mbajjukiza mwina okusubscribinga n'okusharinga n'okutambuza vidiyo zino zange ze mba nkoze abantu b'omu America njagala kubomba kati nange ensazeewo mbombe era essaawa yonna ŋŋenda kubomba naye nga embeera bweti we tugirabye olunaku olwaleero jangu sayidi eno zenzire eno bweti we tugirabye olunaku olwaleero omulwadde ye tumutadde ffe tugenze bisigadde oba simanyi oba musawo wange akyaliwo wano tumusiibuleko musawo omulwadde ye tumulabye kumulambulako bambi mwebalire ddala ogambye ekiro kyaleero oyinza omusiibula leero benkya wankya tugenda kusulawo naye tujja kumutankya abeere nga ajjawo tumuyisaamu eddagala ly'ebiwundu ebyo mu nnaku endala 3 okuva enkya naye waba teyakugambye kyamukubiza naye kyemanyi engeri gimuli bakyala n'abakyala ajja kukugamba kumbuulira engeri gyaze ng'ali mu mbeera mbi yasobodde kumbuulira naye kati engeri gyazeeko engulu tugenda tula twogeremu ayinza okumbuulira esebo ensonga zangambe zirimu z'abakyala ntalo tuyombera abasajja baffe tubaagala kuba temutuwa respect osobola okulwanira omusajja bwe mba mumwagala mulwaniro kujjako nga namukoowa mba namukoowa bamutwale baba mumponyeza naye mba nga badde mwagala awo tugwa ntugoloka kubanga obadde omwagala mwagala bulungi omuntu wange kutuyoola oba kwekubambale oba kukola ki ekikulu mba neetaga muntu wange kumusigaza bisigadde saagala kumanya kubanzi nalabye omuwala ng'ayasa emmotoka kankubuuzeeyo gwobeera gwe ng'olina mukyalawo maama w'abaana bo tugezeewa kuba girlfriend ng'owulira ebiro future yonna yonna ogiraba mu oyo n'osanga omuvubuka tokimalayo bannange nawe bwekikuluma nafe bwekituluma tambe ng'oli alaba ku biwundu by'omukulu kyekyo omuntu okukwatira ku muntu gw'oyagala aba akuyisiza weeba olina okulwana kujjako nga wamukoowa ngamba ambalinako nalonja dda watandikire okumumponya agende oyo muwonye ayite awo agende naye ng'omuntu obadde omulaba mu future olaba kutwala mu maaso olina gye n'abasazaamu relationship yammwe kati musawo olina amaanyi agasobola okuba omuntu nze nga nze nyinza obutasobola naye nfuna abantu nebakunkubira wekiba kiganye nfunayo bakanyama ababitegeera obulungi ate sente yekola obimanyi ngamba munsabulira embooko amale mwaka mulama nga tavudde wansi abakukakanako bakukuba
ate bakuba kugamba nti munnange toddira omusajja bwati muveeko alina omukyala musajja mufumbo muviireko dda ajja kukussa tukulesemu akalaba ogusembayo okujja tujja kukujjawo gwe kubbaawo otabukira ofa n'omuntu sirika ekyo tusaagala kukyogera nnyo ayinza okudde neyewaanawaana naga abanwanira naye nga kyo bambi abagezi bo abakyala abasigula abasajja abafumbo babiviireko ddala omusajja wagambanga ne wabanga asoose n'akulimba naye nze kyemmanyi nti omusajja omufumbo tabula omulaba endabika alabikira akakinda akakubye akaviiri akalongoosezze nga tenyirya bulungi oba nti ono alina amulabirira ewaka naye ne waba yini keesi ng'akulimbye n'okizuula oluvannyuma nga temundagenda wala komaawo kwewala ebizibu ebikola ki era bigenda okujja kuba munnanga abakyala bakambwe nnyo kubami baabwe kuba kufa niyo olutalo luba lwakufa oba osazeewo obulamu obukooyi lumba omusajja omufumbo awo ogenda omanyi nti kufa na kuwona musawo weetaaga nfuye puroguramu namba wano seesembeza musajja mufumbo that's why omusajja ne wabanga mumwagadde nsooka ne muwa obudde nenkola lisaaki emala wenkifunira oba abadde amwagala bwagazi oba kikyaziro ngaazi alinako omuntu ebbali ng'ettaka ng'ogenda gula poloti yosooka n'ogyetoola n'omanya yaani yava ku kyapa kyani ebyo era n'obitegeera bulungi kati wano omwaka gwange mulamba nga mbuuza omuntu ono azaalibwawa akolerawa olombo yakulinze oba tanninze ng'agenda kati lwaki gopakuga kitegeeza mu kupakukoko yakuntomeza ondeetera ebizibu mwaka mulamba mbaninda ki emyezi nga 6-7 nga twagana mpolampo naye nga wenyonge okunoonyerezaako biki ebikukwatako okola background checking okwewala obuvuyo buyinza okutuuka wate nga tumaze okuwa omutima gwange kati wenkizuula nti teri muntu waayo gwonna lumu toguwaayo by'ennaku zino owaayo kitundu kuba byatabuka oyinza oguwaayo gonna ne bagukutulamu n'oziika ku 10 sooka n'owaayo 4 n'olaba togenda wenna n'okola togenda wenna oyinza okugenda wenna n'ozirikirayo kale mukwano namwe mwe bayitulambulako tweyanza nnyo tweyanze libuulira abantu eddwaliro lyaffe lino baliyita Horizon Medical Services ku lw'ebusaabala ku kyebusaabala akatundu bakayita mukaaga wetusinzidde wano era abatuuze bamuno mwonna balina okujja bajjira ddala bajja kubanga tubawa services ennungi kasita omuntu awona oba omulina kujjako nga tawonye asigalamu okwebakangezeeko newa naye wabanga azze wona omuwa service n'awona bulungi tekyetaaga na kwogera bigambo bingi aba akomawo n'aleeta ne banne kale sebo bannaye tulikwera nga tusukkawo wano naye baka abasajja bakubya musawo agambye atabuka masobola kukubanga nabo nsingako nga nonya abakunsabulira mbere bulungi mwera